lyabugayo akusakira ag'ebyobufuzi muga sayansi ne tekinologiya nange Joan Tambabazi agafa ku muntu wa bulijjo nange Madeleine agava mu kooti nange Eka Cronal nga bwe gali nange Joan Comfort Agazu agafa mu palamenti nange Kisaakye John amawulire ag'ebyobufuzi ag'eddiini ag'ebyemizannyo wonna mu malindirire buli ssaawa 2 ez'akawungeezi. Bwenneeyongerayo n'amalindiriro amalala bannakibiina cha FDC nga bayita mwogezi waabwe Ssemujju Ibrahim Nganda bavumiridde ekikola kya gavumenti eri mu buyinza ekyokugunjawo ministry empya. Bano beebazizza n'omutonzi eyabayambye President Museveni n'atabaako mu na FDC gwabwa minisita kuba tebandikikkiriza. Joan Comfort Agazu kajjeko akawuwo ku mboozi eno naawe ojoote buliro. Omwogezi w'ekibiina kya FDC Ssemujju Ibrahim Nganda avumiridde enteekateeka ya gavumenti ya President Museveni okwagala okwongera ku muwendo gw'abaminisita bw'agambye nti bakwonoona ssente ez'omuwi omusolo. Ssemujju okwogera bino kidiridde akakiiko ka NRM ak'oku ntikko okutuula ne kayisa ekiteeso ky'okwongera omuwendo gw'abaminisita mu kibiina kino. Obuzibu bwe babeera abantu tebabalonze kuweereza na kumanyirivu bwabwe oli bw'aba basubiramu nti balina kyabwe baba bagenda okukola abeerako ekikyamu kuba kati gwe osuubira nti nadduli ayinza kukola ki tibamulonze nadduli akole ki. Tulinamu abantu abakuze abaali badde bawummudde bakivujinja Moses Ali ne Museveni nga mwali Moses Ali n'obulamu bwe tasobola kumala dakiika 5 ng'ayimiridde aba yeetaaga katebe kutuula. Bagunda wona bakuzibo tafiire musuubuzi. Ssemujju anyonyodde nti President Museveni okugunjawo ministry empya agikola kwagala kusima abantu be abamuwagira so si bantu abalina obusobozi okwanirira eggwanga. Mu Uganda tebangako na mukulembeze yejalabyanga Museveni. Alina abakozi mu State House abakozi kati alina 760. Alina abakozi mu President's Office bali mu 5 n'okusoba. Kati omuntu omu akozesa abantu benkanankana ne secondary school 2 kati ne cabinet iyo nayo egenda yeyongerayo mulimu ne ba kimutwalira n'ebiseera mu okumanya ne baminisita be abamu nga tabamanyi wuli abayita nani. Ku nsonga ya President Museveni okulonda baminisita okuva mu bibiina ebivuganya gavumenti, Ssemujju agambye nti baminisita bano bolekedde okusala okudda mu NRM kuba tebasobola kuweereza bibiina bibiri. Tetuli ne coalition with Museveni. Maybe aba UPC ne DP balina okunnyonnyola kubanga fe abatalina nkolagana ne Museveni ate aba FDC twabadde tubagazaaki mu kabinenti ye. So n'olwekyo ffe tetulinganga bannaffe abo abalina enteekateeka. Obuzibu bw'aba UPC naddala aba UPC nti gwe balonze memba wa palamenti mu mateeka sipiika ku mukono gwe ogwa ddyo okutuulako abali mu gavumenti ku mukono ogwa kkono ne kutuulako abatali mu gavumenti. Kati UPC erina okunnyonnyola ne sipiika ajja kunnyonnyola palamenti oba osobola okubeera n'ekibiina ky'ebyobufuzi ne kituula ku mikono gyombi ng'eno inayo aba UPC n'eno abeeno. Ssemujju ategeezezza nga bwe bali basanyufu nnyo ng'ekibiina kya FDC olw'ensonga nti President Museveni talina minisita yenna gwe yalonze ng'ava mu kibiina kyabwe kuba ne we yali balonze tebalikiriza kuweereza mu gavumenti ye. Ku lwa Kingdom TV amalindirire, Joan Comfort Agazu.